osanga omusajja nga Edwin nakuyirawo omubiri naye n'otayogera osanga n'atayogera wa n'asirika musirikira ki anyway Alex Bongole show yabadde ino okubeera ku Tavernwood ekabuusu naye munange ekabuusu wasobodde okubanga URA abayingiridde yabasabye bande tebasasula misolo banange mukaseera nga kano so naye munange yagambye nti Tavernwood yakutte ssente ze yali yabawaako ne bazimuddiza omusajja yakulya Tavernwood omusajja ali honest. I've dealt with him on certain things but that's a very honest man. So Alex Bongole yagambe bajijeyo kati bajitutte ku papa sport wali ku papas makindye ejukira papas bayinenge je bajongeddekaawo kati agamba yagenda okubeera asooka okubanga holdingira mu shoye omukulu Bongole Alex Bongole producers bambya akoze abantu naye banji n'abamubeerewo naye n'abeebaza. I like the fact nti omuntu awe ebimuli abo abamuyambye fe mu Uganda tulimu olugumitigumiti olwo nti oli akuyamba nosiganga tokyayagala kumwogerako toyagala kulaga oyagala kulaga nze kyerandiza nze teri yanyamba nze nali kyerandiza banange kyeri kyerandiza. So Alex Bongole katufune ensonga ze ng'atubuulira biki byategese mu show ye ey'enjawulo. Eyantunde nnyo ya Mama Fina nakulira mu buliizi negamba blood jangu wano Mama Fina waali najjanga zokwana Mama Fina story netambula naye sente ezatandika okusasula ekifo Abitex yampaako era Abitex nansuubiza ng'ebula wiiki sebo wiiki yebulayo yokka ngenda kujjompe ku sente ngenda kunona ku sente Uncle Abe promoter Bajjo bana tukoze sente ffenna n'ofuna naye tompadde ku sente za wamu gulayo ku tebe emu bweti Bajjo gulayo tebe Uncle Kaisuku yansuubiza okugula tebe ne Shalom 256 bansuubiza okugula tebe eyakasuku live eri yokka ne ya Shalom 256 alina entambi bagenda kubeera ne tebe mu kifo kino. Omuntu yenna anaatuula ku tebo ebyokulya n'okunywa byange tusiibulukukira wano ku biru yaffe n'omuntu wa VIP omutwalo kweguli omutwalo gugenda kubeera ku byakulya byo osobola okugattako gwogattayo mutwalo n'olya owa ordinary ojja kwegulira. Tulina bandi nyingi ezisobola ezigenda tukubira naye nga waliwo first grade band egenda kuyimba ne band South band egenda kujja wano ey'omukulu Jovan Luzinda batukubira endongo ate era tugenda kukozesa endongo ya papa eya wano. So jangu ng'osuubira lukoba ku lukoba jangu ng'osuubira abayimbi ba siddi jangu ng'osuubira okuinteractinga ne basitaabo ku lunaku olwo ogenda kuba oli awo nga papa Misa Kisemakula ayitawo mwami Geoffrey Lutaya ayitawo uyu mukulu wange era endongo eno agiri wakati nabadde ndi awo nga ngamba muganda wange abantu abali ebyo tebakumanyi ab'enjawulo endongo gikyuse erinnya ne tusuggestinga amannya mangi mukulu wange sigenda sobola kukyusa ndongo mannya lwa nsonga abantu abalina okumpa ssente bye bammwe mwe bange bali abeeri tebajja kusobola kujja kuba tulina mu kisiibo mumpe ku ssente nange mmale ebizibu byange. Yes. Kujja wano agenda okujja wano era abamu beebuuza lwaki tebali mu press conference bana enze yatidde okukubira abayimbi nti bagenda kuvuga amafuta gaabwe bajjenga mukaaga banyimbire ate sibatijjirako nnyo kubaleetana mu press conference okujjako nga bayimbi nga Jovan muganda wange ye nina omusumbuwa ennyo nti natidde bakubira kujja wano naye nebaza abayimbi abali eyo ngo bw'alaba posita yange anyiiga bunyizirwa kuba saamutaddeko bannaye njagala ssente endigolo ssente Gravity yaŋŋambye okumpa ssente era buli muyimbi ali eyansuubiza ssente wiiki ejja nzijjaawo ne baganda bange bano aba kamera ozimpeera mu kamera
omuyimbi Eddie Kenzo tujja enkya tujja ne federation mutuwe ku ssente federation tugikoledde amawulire federation ng'etandika twasooka lwanagana ne federation nga ffe ab'amawulire naye entekolagana neeterera tujjaawo twagala ku ssente UPRS tegenda kumpa ssente kuba n'abayimbi tebawa abaspark baŋŋamba bagenda gula table ne NTV bagenda gigula basinga banja batayaaya nsaba media houses zonna mu Uganda nakolanga live wire ne mukwata clips zange ne muzikozesa mu morning show nsaba mumpe ku ssente Musumba Jengo yangambye nga lumu ngenda nonayo ssente Musumba Jengo agenda kumpa ssente Musumba Sami okanya tajja kusobola kumpa ku ssente Pastor Bugembe yangambye okunyimbirako ate era agenda kumpayo ne ku ssente Alex Muhanji yangambye ajja kujja naye teyansuubiza ku ssente yangambye ajja kujja simumanyi tetumanyiganye Pastor Romushana tetumanyiganye naye bw'oba oli eyo ng'owulira oyagala okumpa ku ssente Pastor Romushana ennamba eri 0701213098 kuli bbanja ate eri mmanyaga Alex Bongole Ajati Namyalo maama sikusisinkanangako naye njagala ku ssente ndaba abantu bawa ku ssente nange bampe ku ssente nina ebizibu awo yagenda gule Uncle Bebe Kulu siberangako mu good books nawe naye wansonyiwa nsaba ku ssente nsaba ku ssente Dr. Jose Chameleone bw'obadde papa bbanga lyonna nga nkola nsaba ku ssente manyi oli mulwadde naye nsaba ku ssente ente ne bwekoggeeta teyenkana kamyu Uncle Kamili njagala ku ssente Anti Spice nali nkwatagana nnyo nga tuyita mu Roja manager Roja yangambye agenda kumpa ku ssente Uncle Palaso Uncle P my uncle from Kawempe njagala ku ssente abukodi besi oyo ye Alex Bongole ng'akubuulira biki beyetegekedde mu mbeera ey'enjawulo era ng'akulaga nti the end goal kufuna kasente kati abaana oluseke bagenda balumodifyingamu terukyali so direct waliwo olwali direct nga lumenye oluli direct obanga omwana wa naye kasebo kati sajja bakuyiiya mu ngeri ey'enjawulo so gwe toba na kutya genda osobola okuba nga owagira omukulu Bongole wali ku Papas jukira yavudde ku Tavan webale nnyo omukulu webalire ddala thank you Alex Bongole oli wa tabu nnyo ffe wano ku Ground TV ne The Sunrise tugamba nti bisima byerere ade nange mbadde njagala tuguleyo ku table naye atukirowoozeemu tuyinza ogulayo ku table yes tewerabira nga 10 wali tulina okuba nga ate nga tukikwasaganya Alex Bongole asobola okuba nga of course ajanjawaza